Oluganda Mukama waffe Yesu Kristo omulungi yeebazibwe. Amanya n'eddoboozi Prophet Isaiah Mwabuzi Solomon ku YouTube, Facebook ne ku TikTok yange. Mbagala nnyo bafollowers bange abali mu mawanga g'eweeru na wano mu Uganda. Baana ba Katonda olunaku olwaleero nina ensonga gye njagala twogereko ey'essuubi, ey'okwezzaamu essuubi. Mu bulamu bwo buli woolaba ekintu ekibadde kigenda okuyamba nti eyo ente yange bw'enaakula gye ngenda okutunda nkole bizinesi, ezo embuzi zange bwe zizaala ne zaala ze ngenda okutunda nkole kino, n'olaba nga bitandise okuba nga ate bifa ebintu by'obadde olinamu essuubi, manya oliko ekintu ekitali kituufu oba omwoyo gukulondoola ogutali mutuufu mu bulamu bwo. Kankuwa ekyokulabirako. Oyinza okuba oyina mikwano gyo n'ogamba gundi Deo ke yagenda e Canada, Jennifer ke yagenda e Canada, ke yagenda ebweru agenda kunkwata ku mukono. Muba munyume mwenna ng'akyali wano Uganda, ne bw'amala otuuka eri ng'akyuka emikwano nga gitandise okuvaako, ne gw'otayombye naye n'olaba ng'atandise okuba ng'ataakusunguwalira, omanya oliko omwoyo ogukulondoola. Kikolimu mwoyo gwa bwavu na kulemererwa, oyina ekintu ekikwambadde mu bulamu bwo. Tokeeranga ku makya n'ogamba nti ssente zimbuze, bizinesi yange ggwawo, kantunde poloti nyongere mu bizinesi yange. Ekiri mu kusebengerera okutwala bizinesi yo kye kimu ekiri mu kuyita otunde poloti kikusuulire ddala. Omukisa gukyabuze okutwala bizinesi maaso, ate oli mu kutunda poloti yongere mu bizinesi. Kitegeeze kye kiri mu kugoba ekikulondola kyagalako kubira ddala kikusuulire ddala paka ku ttaka. Kati Bayibuli egamba mu Baluumi 15 olunyiro olusooka nti ffe abalina amaanyi kitugwanidde okwetika obunafu bw'abo abatalina maanyi, wabula so si ffe kwekusa ffekka. Olwokubiri ne lugamba nti kubanga ne Yesu Kristo teekusa yekka, bw'owulira ng'eyembeera ekuyinze ng'osaba ng'osiiba naye ng'ebintu bikyaganye, funa prayer patanawo omugambe jja tusabe, nyambaako mu kusiba n'okusaba, naye embeera bweti ne bweteganye. Lumba omusumbawo. Abantu balina obulango bwe bakuba ku leediyo nti obulumi bwe butakendeera, laba omusawo. Mwana wa Katonda, obulumi buganye okendera. Yesu omumanyi era omukoowoola, osiiba ebiganye. Lumba ku musumbawo, mugambe papa, mugambe daddy, embeera bweti gye mpitamu ne simanyi lwaki ebintu biganye. Waliwo embeera gy'otasobola kwemalira wekka. Waliwo embeera kyovula ne Yesu Kristo yagamba Yeremiya nti kkirira wansi eyo ew'omubumbi gye ngenda okubuulirira ebigambo byange. Kristo embeera alaba ng'ekuyinze naye agamba kkirira ew'omubumbi, yaani ye pasitawo, ye prayer patanawo. Mubeeko kye muyiiya okuba ng'eyo embeera ekujjawo. Otandise okwewolaawola. Bayibuli yatugamba mu kyamateeka 28 olunyiro lw'12 nti munaawolanga amawanga mangi so temwewolenga. Buli woolaba ng'otandise okwewolaawola, manya waliwo omwoyo oguli mu kusindiikiriza okukuba ku ttaka, oguli mu kusindiikiriza anaafuna talina kutunda poloti genda bweru, wabula ssente zijja n'agenda ne poloti ye neesigalawo, kubanga tulina kwongerwako bwongerwa, wabula tetulina kutoolebwako butoolebwa. Nga tonnasabira gundi nti bw'anaagenda ebweru ajja kunsika ku mukono, bw'anaakola bizinesi ajja kumpita tukole ffenna. Sooka eyo essaalo gyesabire, kubanga abantu bakyuka. Bayibuli y'Omuganda egamba nti teri ayagaliza neiba kuzaala nduusi. Sooka weesabire essaala ey'okwejja mu bunnya, kubanga gwe atayinza kweryamu lukwe. Koowoola Mukama, koowoola Mukama. Shakata yalalaba okulakata asheketerewo, yalalaba okulakata shakatalaba. Dawudi agamba nti mu kunakuwala kwange nakoowoola Mukama Katonda n'antegera okutu n'ampulira era n'ampitaba. Mu Zabbuli 120 olunyiro olusooka nti nakoowoola Mukama mu kunakuwala kwange n'antegera okutu n'ampitaba. Yeremiya 3:3 egamba mpita nange n'akuyitaba nkolesa ebikulu n'ebyamaanyi by'otamanyi. Koowoola Yesu, koowoola Mukama, ne mu mbeera eyo ng'eganye olaba ng'atakuddamu, kkirira ew'omubumbi, ye musumbawo. Obeeko ensonga z'omunyonyola, kubanga obubaka bwa Katonda obusinga buyitira mu musumba okutegeeza endiga. Yandibanga Katonda alina obubaka bwo naye nga bwayitidde mu musumba nga yalina okubuulira ekiddako. Mukama Katonda abampeera omukisa.
sigadde nze prophet Isaiah Mwanguzi Solomon, born to heal you.